Yes mukasi akantuolekedde kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekkaanye naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona bu surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka gy'enkoma gy'okoma nono mbadyawo naleta olw'obugoye butuuka omwanono naye wawo bugwakimpwate bupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wakenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli kunze sikugamba bye njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gujja kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba mujja munyambe mumbuulireko bwe mba mwita hani oba bebi sikuyite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita muyite ntya muyite switi oba muyite my love Mr. Right Daddy Fast Bone Mr. Lecturer bisobedde muntase wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina batuwadde akafuufu buli motoka gye muli eyitawo nga budde bwakulya kafuufu gye tuli tuli wano tukkusa enfuufu tuli kapeeka kozi kino kyawa kamuto twavuddeyo tuli kapeeka bwe tutuuse ekapeeka ne tujja Naluvule abe Naluvule akafuufu keeko oba twongeremu tuli Naluvule wano ku factory y'Abachina gye bakola plywood. Okay, bana enfuufu tugiridde ne tugikkuta daba kuno konna. Mugamba muti abalungi tuli mu Valentine season bwe budde batuyimbire bana tugamba nti bannange Valentine is coming, where is your boyfriend here nange towulira kaakati mikwano tuleese ebirabo bya Valentine ye era nga bigamba will you be my Valentine. Tuzze wano kusurprisinga mwana muwala bamuyita Anne, omwami wa muyita Anne B. Kibeera Anne B ya oba B? Munyambe ko mmwe abalina laavu nga mugimanyi. Ye B ya
B BAE sikisimye tebakimpita kikola mu love baby ompita lumu baby sikitegedde ekyo ekya beya si beya kuba ndabye yabadde ngamba mukazi wange muyita Ani Beya tuze kusurprisinga Ani Beya era ng'ekibuuzo we've come with a question and a question omwami w'omulungi atali mu ggwanga muno ali wala mitala w'amayanja yange ekifa totandikirawo nakwogera linnya lyange bayinza obutanteeba n'enswala ku kyalo eyo gye nakulira so anyway bw'aba naamwogera erinnya nga lyeryo era nga tubagamba nti yooyo but bananga ayagala omukazi gyasa abantu baagale Gaya ayagala omukazi we yagambye nze Shifa nayogera erinnya lyange bw'ati nti munnange ow'omukwano erinnya lisookerwako naye bajja mumanya kuba eyo kapo omwami oyo naye yali akolera mu kitundu kino kapo eyo bagimanya abantu so we've come to surprise Anne saga tulewo wano omusana gwokya gulinga ogulina abasponsa enfuufu ate weesenerako tukkusa enfuufu leero teri kulya mmere naye nga tuzze obusurprising omulungi oyo ayagalwa ennyo era ng'omwami agamba laba n'ebirabo biyingidde enfuufu kyokka ng'emmotoka yonna ebadde locked naye ebirabo biyingidde baluuni zonna zijjudde kafuufu so bwe bati amugamba will you be my valentine era awo wennyini wayagalira tumubuuza ekibuuzo nti ani gw'osuubira akikubuuza era nga tutuuse ebakolera we are not allowed to enter inside wano wabweru wennyini naye aŋŋambye ampadde option 2 aŋŋambye ampadde ennamba ya sikaali n'erinnya lya sikaali n'agamba tubuuze asikaali bamuyita Mugisha ekitegeeza basoloomu tubuuze Mugisha amutuyitire oba si kyo tumukubire direct essimu ajje which option gye mwagala tuyite mu Mugisha ng'ogende wali okikoleko obuuze nti Mugisha gyebaleko mpitire ku Anne oba si kyo n'atuwa ennamba ya Anne tumukubire tumugambe tuyina ebintu byo bye tuleese so nenga mwebale nnyo abatandise naffe mu lugendo nga tulutambula okuva gye twatandikidde mpaka we tutuuse guno omusana gusuula eddala bwe mumpulira nga njogera ebitakwatagana just not gunjokezza mpaka ku ggumba naye nga mbajjukiza nti Hypex Studios bali located at Najjana Nkumbi near Cobbins Motor Sabala Road bali ku 0789 343802 oba 0754192434 bayise Hypex Studios ku ebifaananyi ebirungi ne videography ez'omukolo ate nga mukwano gwe wennyini ali eyo ng'onoonya ebyambalo eby'omulembe weekwate Hosh Fashions and Bride bali located at Shell Bulenga be balina engoye z'emikolo ez'omulembe gawuni gomesi party dresses name it buli kyambalwa both casual and party wears so right now musazeewo mukubire Anne Beya sorry kale katumukubire tulabe nga tumufuna akuba nti yinza omukubira n'atakwata singa obuuza straight awo tubuuze straight awo kuki ku gate ogenda okikoleko kiba kijja kwanguyira Pascal ye Mugisha okubira madamu mwennyini oba weekwaseeyo ekintu nagikuwadde wakankwongerera Airtel wano nedda bamuyita munda bayita omuwala si musaba ennamba tuzirina mugamba omugulirayo amazzi amukunoonyeze bw'oba omugulirayo amazzi akikola mu ddakiika emu bimanyi ebintu bye Uganda kuba n'oli so amukunoonyeze nti olina ebintu by'omuleetedde naye nga you're not holding anything okwate ki nti olinawo gifts ze
have this for scarlet water. Ajamu kuyitira mundu ofubene bw'omuleeta. Banaye. Naye nga Mugisha Ann. Betololeyo. Abadde anyuma n'amugamba alina ebirala waneene ebintu bye n'afuba omuleeta wano. Naye nga bannaye things are not so easy. Batulagiridde mpaka kutuuka. The Valentine is coming. Where is your boyfriend? Era nga tuleese kibuuzo ng'ekibuuzo kigamba onaaba Valentine wange. Be my Valentine. Will you be my Valentine? Bane nga takwate yantumye. Yatutumye nga takwata. Getman ajja mukwanguyiza speed dakika 0. Getman bamuyita Mugisha tukubuze Mugisha. Kwa Mugisha w'omugambe nti ani akutumye. Naye gwemeyiye kuba kali bino webaddemu bamugambe tulinawo sodawo bikyajja kudduka muleete fasta. Naye nga mikwano abalungi mweyagala muli bulungi. Valentine ejja bannange oba lwaki Valentine abantu abamu relationships abakyala banyiiga. Abantu abamu banyinginyigiramu. Yes. Ondagako kifaananyi kye. Ekya Ann. Yebaleko ssebo. Tuyina ka surprise ke Ann. Abadde atidde mbu tuyinza obba twagala musiba. Nedda mukwano. Just bibino ebirabo bye munda. Tuleese ebirabo bye zikeeke. Kati wako kurusi kabeera kateko. Tekisoboka. Ngamba ye Anet. Ye Anet, yes. Ne tewali buzibu. Naawe gwe just tomugamba surprise. Banaye akiri okay. Ate n'akafaananyi kukawa atutumye. Lwakwa bwe nkulaga atutumye ate ogenda mugamba kuba atutumye olabika omumanyi. Kati nze sina lugambo just ayi abuzizani mwagalwa we just tuyambe nedda ntino nga twagala mukola kyamu kumukwata ate nga yakoze naye olaba osobola okubeerawo Mugisha Mugisha obuza Mugisha nagenze mu office kati bannange era nga njagala Katego ne mmanya Mugisha munne mukwano gwe baakolako wano era n'atutumye wamuno kati ajja nnyiiga okitegeera like aba agamba nti tetukoze surprise ye bulungi. Edwin omumanyi? Edwin kamukolage ono kati maama era nga ate ajja bimugamba agenda byogera bambi just muyite buyisi muyite buyisa jeffe tukigenda bakyassanyu katusabe ani gwe waddeeza ekyokunywa
singa omusuubiza ono Eh, ngenda muwa enti genda omugambe bannaye mutusabire teboogera naye ate erinnya lya Edwin gwenjogedde Edwin mukwano gw'oli si ye yatutumye Edwin si ye yatutumye kati njogedde Edwin ate naye mulala wa muno mukwano gwa muwala gwe tubadde naye tusobola okkubira ng'essimu y'omuwala teriiko kati ate lye njogeddeyo erinnya soogedde erinnya lyo naye yatutumye bannange mutusabireko kalona banaye abantu bamanyi n'olugambo kati Jaasi amanyi ng'eyaye Jaasi amanyi kale bamugeya Jaasi kiki kyotegedde kye ŋŋambye wallahi amanyi ogambye ku ssente kuliwa agambye ate samusi kati ate nze nkyogereddewa olinawo wekyogeza nina okuba nga nyina kyenjogeddewo nga nkyogerako ggwe munjulire njogeddeko ku Jaasi bannange okyaswala emirundi mingi nze mbadde nyinyonnyola ono gwenjogedde njogedde linnya ki nkozi lyemugambye eryo lyogambye ate si ye yatutumye kati ate Edwin mukwano gwa muwala gwe tubadde ate naye tusobola okkubira n'amutuleetera Mugisha yaskaali Edwin kati wagenda naga Edwin yakufunidde ebirabo agenda kubeera nga si kyekyo so Valentine is coming. Where is your boyfriend? No, ovao no wetolola. Aninze abula kantuule eyo ekyoba omanyi. akola ate Ntuulire ddala eyo. Ayinza obutamuyita katusabe. Ate ezo mbu kiri awo nnyo kikulu. Gwe kyoba omanya naye obuzibu omulese n'otalindirako nawali simanyi okuuma t-shirt yo gye wanjazise anti munaye banjazise t-shirt akuuma t-shirt enfuufu egigenzeeko obwedda agirongoosa ku t-shirt kuliko akamuli nno akavuddeko tanvaako akuuma t-shirt mufo ky'okuuma gundi agirabirira enfuufu weeragala era nnongoosa buli ddakiika bannaaye nabadde nyambadde white enfuufu yasusse ne banjazika t-shirt ate nga bannange katulinde halo erinnya anti Mugisha twamusanze taliiwo kaakati nayo nanaafuluma kati ne tufuna omulala gwe twayitiddemu n'agamba agenda mutuyitira era namba gye nakuwadde singa oyiseeyo mwennyini ku ssimu oba olina wamaze n'oŋŋamba nti ate ayinza otubuuza ebibuuzo oba biki n'oŋŋamba tuyitire mu Mugisha wekubira mwennyini nnyini oyo Anet nakuteddeko namba esembyeyo kale bw'omugambe nnyo ebintu byosooka ojja onakuleeta anti ndaba obudde butuuse bagambye ku lunch time bafuluma naye ndaba lunch time tetera kuba ssaawa 6:30 gwe mukubire ku ssimu olabe wayeyandikwanguye antibuuza nti ani akutumye anga omugamba jangu olabe kangezeeko mukubire tulabe kale bambisi mukubire mba omuwala The number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please. Called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later.
The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. Namba y'omuwala teriiko. Ate wampaddemu Airtel. Okusooka wampadde Airtel n'oddamu n'opa Airtel. Teriiko. Hello. Teriiko. Ate eriemu gye wampadde emirundi ebiri. Esagala kuwayo okubawo. Kati oba nkubira ono Edwin. Kubira Edwin olabe naye obuzibu netiwaaka awo. So ogezeko Edwin olabe. Kale. Tugezeeko Edwin. Koze eba ya Airtel oba MTN. Mwe atuwadde namba endala tukube. Oyatera obeerako ku network sooka omugezeeko olabe. Then waba akutte gwe ogamba agenda mukuyitire kubanga yamanyi wansula buli kimu. Kubiseeriwa? Tusiima abaatulera. 75. Kwata. Si t-shirt yokka nange kaleginka. Dewa t-shirt bino. Enviiri nze nzibiseeko kiboneti. Olaba okuba self contained. Bannange kiki kino? Jasi. Bamule Isaac kwata. Naye takulaba. Teke jikwata ojina. Banna. Ngajiddeko gundi. Ngajiddeko security. Banna. Sharifa yenze surprise. Ngajiddeko security. How are you, Annette? Jowandaba mujebaleko bannaye. Essimu nga teziyitamu zonna. Ndoza network. Tulese surprise bannaye. Ajidde ngoli w'amaanyi ajiddeko abakuumi. Abadde aganye ngati. Abamanyi agenda waka. Bannange. Akankana. Bannaye bantumye ku surprising. Ndete ne ku simu yange eya orange. Bantumye nkuleetere surprise. Omwagalwawo akugamba will you be my Valentine? Will you nga antumye nno ne answer. Nina omwagalwawo yankubidde. Nange nakedde va mu kibuga. Jasi nkwatiraako bino mpe ku ssimu. Ani gw'osuubira. Gwani gw'osuubira yatutumye okuleeta surprise. Ninomuyeka. Wanje? Ninomuyeka. Bamuyitaani? Nkelewe Jonathan. Bamuyita Kelewe Jonathan. Kamalabe essimu. Gw'osuubira yekka yakugamba will you be my Valentine? N'omuggo muzze nago. Ekiki? Mannange. Ogambye abadde aganye nga yedda alina gw'asuubira. Ogambye bamuyita ni Nkelewe Jonathan. Kelewe Jonathan. Nga siri erinnya linnina. Hello? Hello? Bannaye baŋŋambye nti Annette aŋŋambye asuubira Kelewe Jonathan ye yatutumye nti alina omuntu omu yekka. Kale omulinda amuwulira bubi tomuwa birabo byange. Si ye gwe?
mbusi ye simanyi nange omuntu yatukubira simu n'angamba nzije eno twazedda ku makya obajja tuli wano tulinze essaawa za lanki zituuke tukufune keke teddaayo ku neetala gye weetaze keke bannayisi teriyo omulala anti oluusi wabayo abantu abatwesibako nga bo boogereza n'alowooza nti kimuwa odesita okukola surprise maybe nga ayagala kujja mu bulamu bwo nga maybe someone crashing on you wabaawo abakurashinga ng'olese gwe oyinza oba obusuubira ono ate nga mulala nawe omuwulidde gwe eddoboozi bwe ntaddeko owulidde lyani liringa erirye simanyi bannange agambye yani teyampadde linnya yadde nganye n'omukubira nangagwe bagamba erinnya ngamba eryayogedde that's it for sure that's the only person namwe gwe mumanyi namwe gwe mumanyi naye kati confusion evaawa hello gwe mumanyi mumujjukizeeyo omulala nedda asanga omuntu yatutumyengamu nedda waliwo tubaawo ng'olina gw'olina ne wabaawo bano abeekwanya nedda taliyo kati onaagamba si yeeye I can't guess anyone g'osibidde ku oyo yeka bannange kati ssebo gwali ku ssimu oba si gwe Jonathan ye asibidde ku Jonathan gwamanyi yeewuwe weesootinge si kyo wamma bino bye mugenda mwesiba ku bantu bannange omuntu ono yeesootinge kati Valentine bannange there is no anyone ayita ayagala muyogera erinnya lyo baatyo swala tewali mulala ali wono ku ssimu aganye nzizeemu ne ku ssimu ne mugamba yeesootinga naagaye kyayogera akimanyi nze gwe njogera yoyo Jonathan yeka right now akolera Congo ali Congo kati he doesn't use calls yakozesa WhatsApp calls only takozesa direct calls kati gwe toze na simu kukubira gwe oyo Jonathan gogamba olina simu ya Jonathan ngireseyo ku charge kati aba yayitidde muntu bantu menga mulala nga baba banzanya akakodi like do you have his number we call him tumubuuze nti gwaweereza surprise kubono mugambye esimu ogirese tolina namba mutwe kuba mugambye kati yogera naye omunyonyole gwani nti nedda nze nzijako ku ssimu siina gaswala nga tebanteebye omanyi bane abantu baagala otutabula omanyi nedda omuntu asobola okuba nga amanyi ono nti balina Jonathan ogambye Jonathan gw'oli naye ayinza oba amanyi balina Jonathan kati omuntu n'ayagala abatabule okitegeera naleeta birabo naye kankuye omuntu ono wano mugambe ssebo yogera erinnya lyo gwa nteyampadde linnya kamubuuze wamma yes ono ayagala tabula baagala nsaba abantu beesiba ku bantu tugenda mu Valentine ayagala tabula munne kwako kano nyumyemu naye mbuuze omuntu ono halo ssebo giye bali kati anti tomugambye erinnya yagamba yamanyi Jonathan nti Jonathan akolera Congo talina Uganda right now agambye alina erinnya limu mutwe awo ebirabo biganye tubizzeeyo kati tomugambye gwani erinnya
Ndi bbali njogerera bbali. Tugenda kusiga tugamanga mponoda. Tugenda kusiga. Bannange teddayo anti waba anti gwatebye si ye tuba tugizaayo. Tuba tugizaayo. Tugitereeza. Omunoonyeza bannange atubonyaabonyeza essimu ye nga teriiko. Oba kummwe kwe kuli abimukoledde nga mutudde okwogera. Ne sisita wo kimukolera. Ate omukazi takolera musajja. Amukolera. Sibyakumala sana. Bannange simala Sebo. Bw'oba toyogedde n'omuwala ono kati nange oba onfunamu obuzibu kankuteekeko oyogere naye. Bw'oba si gwe Jonathan ng'omwesibako era mugaye munnaye mbadde nkwegomba I'm sorry. Sikyo? Sisobola leka ate ne by'oŋŋamba tubizzeeyo era swabizzaayo. Nvuga olugendo olwo lonna mbwera nga mpuuba kuzaayo keeki. Kati sebo nsaba nkuse ku ssimu omuwala omubuulire ekituufu kubanga omanyi wayimiriddewo ne wana abantu ab'obuvunaanyizibwa bamukuumyeko bagambe nti nze nazze nga nkola bya kifere. Kati nsaba nkuse ku ssimu oyogere naye. Omweyanjulire omubuulire gwani era bw'oba gwani bw'oba obadde olina trust issues mu ye era omugamba amazima bw'oba ng'obadde oyagala mutabulera ne boyfriend we Jonathan era okimugambe. Si kyo? Leeta kano. Hello? Hello. Yes. Hello. How are you? I'm good. How are you, Jonathan? Hello? Ate nno ne gwe twatumye omunoonyo manyi kye twamulimbye twamugambye twamuwadde erinnya effu gwe twatumye omunoonya twamugambye eyatutumye wa munda eyo ye Edri yogera kuume kanaawe ekyama obadde okuumya ekifu bannaye gundi oli wangu wakola ki? Predicting away into Nedda, she's not predicting. She loves you. Not loving, even I don't have anyone in my inbox crashing me, but I couldn't predict anyone else. the Valentine and you must have news a year. Kale kumachata ayogedde, he didn't tell me anything. Teyakugambyeko. Ne mugambera Valentine yatuse nga tuli babili, I wish next time nagamba okay. Kumbe nga atuma show kuva Kampala. Surprise tebaizogera. Jonathan, you know me very well. Nyiza n'okufaintingira wano. Bana. Abadde ng'ekiruka. Wala yakankana just kwatire keeki. Afande Gideon Afande Gideon akutumidde. Azanga bamukuumye n'omuggo bagulese. Wipes yesimule. Bamulese nga bamukuumye manyi security emuliko. Webale mukuuma. Akakane bane wama calm down bannange bino si byangu kwako jambono simu banna yali scared naye nga Jonathan lwaki okola ebintu ng'ebyo nze twangambye mbugwe Jonathan nga golowooza nze nkola ebyekiyaye nti ninza omubbirako era nkulaba nga wano ng'obabbirako era owaayi Valentine yankanyisinzeko ekyo kye kisinga n'okunkyaya mu Uganda muno mazima ge gankyaya naye kasita regaadi zange zituuse bulungi kati mugambe bebi nga bw'omwagala ennyo bannaawe obugambo obumukakkanya gwomanyi mu stress mw'omutadde alina kukakkanya obwesigwa kintu kya bbeeyi nnyo tekiguba naye yebale kuba mukyala mwesimbu asuubire bingi eyo ntandikwa kigenda kutuuka wala just agakkana omutima ekyakimanyi kimugamba buli lunaku
omutima gumukubye ng'agamba niyagala okuntabulira relationship yange. Relationship ke mugambe yakazimba ku lwazi. Tekalina gye kalaga. Amere bunyweza asuubira surprises nnyingi abimanyi. Abimanyi kuba that's not the first abimanyi and let her know nti ebikyajja bingi era kisuubiro kyamukyalira nnyo. Program eziddako mu maaso azimanyi ezibadde running and if all goes well you will be the one to say goodbye to her mu kifo kyange abimanyi byonna. Okay. Temubinjamu. Olaba avuga ebya Faluku. Okitegeera. So it is okay. Nebanja kwagala nnyo todautinga tofunamu kikyonna nze mbedde mbawala mbakyaliddeko abawera mbamanyi abamu ensonyi bazifuula obusungu bambi onazze okwita agambye kati ndaba mulina kamera ate watya nga jidde mu ovulo kofe it's okay mulimo era bebi wamanyi programu zonna omanyi omuntu okutuma nga amanyi programu naga abuuza ani mwesigwa Mugisha buuza Mugisha ku gate amukufunire tabaddeewo si yoli yali eri kati munna essimu zonna teziyitamu zonna nga bw'ozituwadde at last ya Mugisha weeyitiddemu twali twakamukubira yani Mugisha twali twakamukubira tugenda olaba bamuleese ne gwe twatumye nno nga naye talemererwa naye amaze tuwozesa bimeka mwamuniza omukola ekikyamu muzze mumukwata tulayidde twogedde naye nga tetuyinza kukuwaayo nti gwe yatutumye anti awo amateeka oba ogamenye oluddako mba sikwesiga kituufu era twogedde nti ndaga ekifaananyi ba Edwin bangi nti kiikino banna ebyo tebibadde byangu naye nga bambi naye bebi obadde tomutrustinga bulungi kirabika olinamu okutya newo bagwenga gwenze agayaye gamu nagamanyi bebi takunyigidde takunenya mukemekereza tasobola nakunyigira kuba akimanyi kyempitamu and akimanyi lwaki kuba sitwago zonna twaziringamu awo nze naye nga wendi naye era ng'olaba bateekawo embeera so tasobola kunyigira ino maybe ebibatu batega kati ng'olaba oli batega kalogawa naye ate wootali ebbanga lyemaze nga siriiwo tebamutega ebibatu n'abawako eri katulabe kati kikyojjeeyo ate wallahi kyekyo mazima kituufu kyojjeeyo kubanga abawala abamu ne bw'aba nga agamba waayo era Jonathan wadde tali waleka yabikoze naye era abawala babaamu ne kano temunteeka ku kamera nze mumanyi ye Jonathan ese abeera ku kamera kuba batali abalala bamanye nti oli gyali naye takifunyeemu nagamba nti lwaki lwakuba ayogedde amannya g'ekika gonna mwana oyo amannya go nga gwe omutadde ku billboard kipande leka akikuteekeko surprise muntu wange Valentine saagadde muyiteko yegomba abalala leka abalala bamwegombe wakiri. Okay. Yeah, and ekintu ekyo nkikoze like inform kuba mama Shifana kunnyonnyodde nekugamba nti omuntu we bw'abanga ekituufu kyayogera nga kikakasa kyangamba then wabaawo ebintu by'okolera omuntu nga n'abandyagadde okubaako kye bamukyamyamu bimusigala mu bwongo n'agamba naye omuntu wange bamyandowoozaako akyandiko yabadde taliwo naatleast yanfisizaawo anfisizaawo akadde nandowoozaako so akagenda akyape. Thank you very much. Kale neyanza nnyo ayina obubaka bwo naye mumpa abumpe wono Jonathan ndabeko wano kay be my Valentine now or is be your Valentine. It's a yes. It's a yes. See? Now and the coming years. Nti Valentine wo leero n'emyaka emirala gyonna egijja. Tusaba obulamu bubeere Omukama atugabirire. Thank you so much for the surprise. You're welcome. Lwakuba ndi bafukane nabo bakyonoonye nnyo. Kyekyo kituufu.
kwegamba tebalabako yadde upiki bujja olaba gwe tutuuse nompa message n'ogamba kaweddemu dda biremye ngamba kati wano byonoonese nganze ntya n'ebirabo okubizaayo ogambye wama yeyawanise dda ojjukira ali wajjidde n'otugamba wali eri nti biki simufuna adde asigaddeyo ku mulimu bambi naye nga mwebale kwagalana mukama ba blessing mwongere okufuna amina soke mama Shifa kale nnyo kale musiibu Jonathan, bye-bye. Bye, nagwe tugenda kuddamu tukwatagana already. Kale. Omu yeekuumire munne bannaaye. Abimanyi. Kale katugende naye tusonyiwe bannaaye okukankanya. Ndi ku mateeka ga mukama wange. Nga bwe batwe bantumye. Nti sooka omukangemu wali nekukangamu nga nange oli ali ku ssimu mugaye bannaaye. Alina okukangibwamu tulaba baleetamu amasannyalaze. Awo bannaaye akankanye naga ati ani atabula obufumbo bwange buno. Obufumbo teryagenda mutabula amanyi yabujja. Tuyingira Valentine. Kweli. Kati nange abantu bali kwewabira abo, will you be my Valentine? Nze wadde akiŋŋamba mu kigambo looza naamulabi. Wadde nga tekujjiddeeko kabaluni akamu bwe kati. Kati tuli mu budde engeri gye tukyawamu abantu mu budde buno. Kati ye at least afandewooza ye ayagala okumbuuza akagambo. Afande akukube ka surprise. Nange ayagala wunaagaanye munnange. Afande talina gamba. Kagambo nti be my Valentine. Kano nkataddeko lwa nfuufu. Enfuufu yammwe. Tutuuse nga bannaaye naye kati teriiyo. Tutuuse ng'enfuufu tulyandye nenga bannaaye katubike enviiri. Kale bannaaye. Kale bamizifu. Bye. Kale bambi mwebale kwagalana. Aneti mukama abakuume. Yongera okubeera gudugaalo weekuume. He loves you so much. Naye abadde ku bunkenke nno nga mugumya. Ate kayina n'abamuteekamu ebigambo. Bambi n'ebyo nabo abakugamba ebigambo baveeko ye. Olabye kye naggambye wabula mpa ekirabo. Iye. Wamma ayina bambega abafu. Bamukuba ekigambo nga kiyitirivu. Kati abannyumiza ng'ali maziga, Madamu Shifa ndaba program yo kati mune omukazi ate kati ndi eno ntobere eno Sudaani naye ate mukazi wange bannange mwagala nga jjalaajana. Okitegeera nga bali baagala oku endinga relationship. Omanyi kye namugambye nze kanyimuke ŋŋendeyo ogenda kukyawa omukazi wo ku bwereere ate ffenna abalala tetuli perfect ofune n'omupya era naye bizibu birala. Kati tokiraba obulaba obufaananyi bwammwe okalaba kano obulabye wuuno omwami wo kati ng'ali scared okitegeera wuuno mu Jonathan operator biki ng'ambuulira wamma yajja ng'alina stress eyo kubanga nga bamupakidde ebigambo bingi ne mugamba you know what to endinga kintu just like that lwakuba nti nze olumu abantu abandaba baba n'ekyo nti Shifa is after kutabula. Kati nze wano mpulira nti ngasse kuba mbu Shifa bambi otabula amaka g'abantu kubenzi. Thank you okoze soko bagambe benzi bawo bubaka yogerako gye bali bagambe Shifa atabula benzi already Shifa atabula benzi naye abagala n'abagatta bugazi abagatta okay mikwana abalungi abatola mu program w'omuso mwagalawo surprise your loved one ku YouTube we w'omuso mwagalawo musubscribing naye olabira ku TikTok abo be babitemamu sinza abiteekayo jangu olabire ku YouTube. Yes, bali batemamu bupaati tebateekayo the whole story. Naye bw'ojja ku YouTube ojja kunyumirwa ekisusse. Eyo ye wabeera exclusive. Naye wali basala wali ewonoonese. Naye wano ojja kulaba the whole story. Kale tweyanziza. Banange mwebale nnyo mwebalidde. Annette, thank you so much. Ate nga mukyala mulungi yangeera n'ekikyala kyange nkyagala kikazi kirungi. Yasinga obulungi mu factory. Taliyo amwekana. Mukyala Jonathan omu bw'ati
Aneti ow'amabina. Yagambye Aneti ow'amabina gonoonya. Ow'amabina omu bw'atyo owa Jonathan. Wamma weekuumira omusajjawo. Bangi bajja kukugamba bangi eyo naye nga abantu abasinga batwagala tulina we tuli. Naye bw'ova gy'oli n'omugabo manyi nkwewadde nzuuno ntwala nga talina gy'agenda kukutwala. Teriwo naye omuntu woba naye akwagala. Buli kimu pulaani ze mpanvu era oba butagamba nti ye mbadde ngenda lumwanga. Pulaani ebiddako awo program era togenda kwejjusa lunaku lwaleero kwogera linnya li. I swear. So tubagala nnyo abagoberezi baffe mu subscribing mu sharing mugamba abantu nti kiggwera wano ku YouTube 0702562157 ne 0782101569 ze namba zaffe. Temwerabira Hypex Studios. Kati nga bana abaagala na very soon bajinza okwewasa inshallah. Hypex Studios bakuba ebifaananyi eby'omulembe by'emikolo gyonna kwanjula ate bw'ova ku Hypex Studios ng'obuukinze ebifaananyi kati ate ng'ojjeewa Hope Shifa yatuusa gomesi ez'omulembe mu ggwanga ez'okwanjula mishanana binyankole masuuti kanzu ne gown zonna engoye ezikola ku mukolo tuli located at Shero Bulenga olutuuka ku Mityana Road ng'olutandise KFC olugivaako eyo Shero edduuka liri awo neobabuuza nti webambaliza abagole wano liriwo edduuka tulina gomesi ezakabye engoye zonna ez'emikolo ne dresses tuli ku 0702562157. We love you so much. Bye. Ate kansabe bamwanjule agenda onyuma tujja kale mweraba tubagala nnyo till next time. We love you. Wano kapeeka wano bayitawo batya Naluvule wano bayitawo Naluvule katale ka mmese tuli katale ka mmese neba bakole ekkubo bambi babakolere ekkubo katale ka mmese company ya plywood bane oluguudo Kikambwe enfuufu gye tufunye munda mu motoka osobola n'osimbamu ebijanjaalo ne bikula naye nga tweyanzizza bambi mweraba Aneti nice meeting you bye katukulekoddeyo okole bambi tweyanzizza thank you so much. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.